nga bwe tunaba tusobodde ssebo. Bitambula bitya Waiswa? Alhamdulillah. Mukama abadde akyatusobozesezza okuba nti ebyo byatukozesa tubikola mu bufobo era mu bulambulokufu lwabyo. Of course ekiriwo mu kibuga si kirala kyonna yenna kyemalira okufunvubira alemese omwagala w'abantu okwongera osiikuula eggwanga n'okulizza ku mulamwa ku musitawa ogw'okulaba ntumumamula mu ntebe eno gyabaddemu emyaka egisukka kati 38 naye nga bannayuganda bali ku poteya. Yes. Kakati awo wali kalumanywera bannansi beetawuluzaako eyabalimba. Bingi of course nebigenda mu maaso mu ssetteeserezo w'eggwanga nga bonna betubiraba naye ebisigadde nja bikulekera obimbuze tutambulira awo. Waiswa nali wano nali nina omukutu gwe nali ngoberera nga kubanga twava wano ng'onsibudde nongamba ngenze enkya Kamuli era n'okunga era babona abasoga baatandika okusimba layini saa 12. Poliisi yafuna obuzibu, yagezaako nnyo okulemesa naye ng'abantu batandise okulinda omudingo omubedde waibwe essaawa 12 ed'okunkyo buti nga ezirayo oyinza kulwanagana na namba ezo neneteekateeka y'abokwerinda teyali nzigumivu okusinziira ku bantu kubanga baali tebabasuubira. Nze ndowooza Kyagulanyi yagenda okutuuka e Buwenge nga yakinteractinga n'abantu abasukka emitwalo 15. Kati ekyo security operative yenna yali alina okukitya n'okuddamu okutuula okwekenneenya ensonga nga bwe zirina otambula. Mpozi bwe baatuuka ebuwoolero bwe balemeseza omwagala w'abangi ng'obyokuba nti ayingira mu disitulikiti y'e Kamuli. Advantage gye baalina yali emu nti baali ku lusozi gye baateeka amale yaabwe, kati amale yaabwe neeba nga yali ekuba ng'ekuba abantu abali mu kikko. Njagala kwebaza obukulembeze bwa National Unity Platform nti era bwali bugezi ekimala President yalabira wala bannayuganda n'abanga teyaengaginga mu lutalo kubanga awuliriza radio eno njagala omanye nti bano ba masters of violence kye basinga okwagala kwe kulaba nti batutwala mu lutalo nga bakozesa mmundu nga tukozesa maanyi g'abantu batte abantu abo. Weewaawo olunaku lulituuka ne tuba nga tetukyeraliikirira bagenda kuttibwa naye bw'oba mu lutabaalo olw'okuggusa eggwanga toyinza kuleka abantu bo ne battibwa Kamuli ng'ate gavumenti olirekero gigirako e Kampala. Weewaawo Kamuli ayambako okukuma omuliro olw'ensonga nga bwe walaba Luwuka naye tosobola kukiteekayo olumu. So that is why twasalawo ate ffe tugamba bulijjo tituli non-violent. Ffe kye tulina ekyamaanyi ye mass population n'amazima and ekyo kye kiremye abantu abasinga okwandastandinga lwaki tutambudde ne tuwangalawo ebbanga lino ng'ate tukakasa tujja kusobola okuvvunuka n'okuvvunula bannayuganda mu ddubire tulimu ery'obwannakyemaliro bumazewo emyaka 38. Bwe twajja ne tugezaako okwogeraganya ne batuma amatu naye era olw'amaanyi g'abantu ge babadde balina okukakinga up nago nga President agenda mu district bwe yabadde ayitamu ng'agenda mu district eya Palisa ne bamuyimiriza esezibwa kyalaze lwatu
nti amaanyi g'abantu ge gabasumbuwa era kati twabikanyizzaako wakati mu butakkiriziganya nabo naye mu kulaba nti ffe nga bannayuganda tubalaga nti kubanga buli kye bagenda tusaba kankubuulire Nakyemalira Kyagulanyi wamutuusizza enkya ne bwagamba nti kati buli omu abeere n'akagoye akamyufu ajja kukyawa obumyufu nga bwe yabukyawa kakati tugambye nti tugenda Masaka nga 31 tudda Mityana ku Lwokubiri wiiki ejja ku Lwokutaano Masaka ku Lwokubiri wiiki ejja naye ng'ate olunaku lw'enkya munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka oliwo Mukono gwe agenda okukola keera nnyo bw'obadde okera 12 keera 10 n'emu wa 10 kubanga Mukono wa kushatinga down nzomayisa akulimba bannansi gwalina ebyokukola nga biri mu district y'e Mukono kuba nze mbadde Mukono ekiri e Mukono nkitegedde bannayuganda bagenda kumwaniriza nga bw'otalabangako bw'ayanirizibwa mu Buganda. Maama wange Betty Namboze Bakireke yakulembedde enteekateeka nkutumiddeko nnyo maama Betty Namboze Bakireke enteekateeka zikutebukwa ku chairman Nyanzi Mutu wa watu amaze okuyingira mu district y'e Mukono, Farida Nabatanzi ali mu district y'e Mukono, General Sauda Madada yatusedda tera nze gwe mba nkotinentinga naye General Sauda Madada ali ku ground, abakulembeze bali ku ground, so tukakasa nti emirimu gino gijja kutambula bulungi olunaku olw'enkya ate ku Lwokutaano tuyingire mu district y'e Masaka. E Masaka tusuubira okugera wakati w'abantu akadde kamu n'ekitundu n'akakadde obwampulikisi bemusuubira okuŋŋaanya interaction yes. Kubanga ffe interaction yaffe ebyo ndibinyonyola olulala tutya bwe tu projectinga numbers ekisinga okulwanisa omwagala w'abangi ate kati bwe bubaka eggulo nabadde n'akulira security eyerimba mbu akulira security Jinja Deputy RCC nakkiriza nti gavumenti yayimiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obubaka bwawa ku nkuŋŋaana yes. Kyetuyinza kwetondera bubaka bwakujjako Nakyemalira kuba bwe butume buli bwe nkugamba nti Kyagulanyize vision bearer mba nkunnyonnyola nti Mukama yamuteekako amafuta ag'enjawulo agalabira ewala kati gwe olina kutunuulira biriwo ebyobadde olabira okumpi byalabira ewala naye ng'ewala eyo we waatuuka naye walaba nga kwali kumpi yes. Okategedde kadde munkafune bulungi gwalabira okumpi Kyagulanyi asobola okulabira ewala gwalabira okumpi n'omunenya nti ng'alabidde wala nnyo eyo tewaatuuke naye bwe watuukayo ate n'olaba nti kumpi kubanga naawe ow'okumpi omala n'olabawo okugeza Yakoba Mpoga nti zaaye sente munawagema mu ndyanga yanga nti zaaye sente emiliyoni 5 empiya da gavumenti edomu w'omusolo bantu bali batakwifirisi bali kola batya izaaye miliyoni meka kuba lidda kutufuukira ekizibu Namboza akugamba Betty maama wange nti mu meeting eyo okunnyonnyolagana kwali nti His Excellency ng'agamba mukulu munne nti omanyi baakutega newankubadde kyawo mpaka namuze manyi tebaamutega kubanga gwe baatega yandibadde yeetaaga okuddiriŋŋana anti kati oli vision bearer vision bearer mugamba yalengerera baakutega anti ye yalengerera zaayo bino tubite kati ffe tudde mutambule kubanga struggle yaffe tetuyinza giyimpendinga na muntu gwe bateze yes. Bakusiimidde mu nkukutu ontegedde bulungi yes. Kati vision bearer oli alabira ewala amugamba zaayo nga tezinaleeta leenya zaayo MP zono ne vako zijjawo vanale etaddewo eteereddwawo nti ffe tugenda kuba zero tolerant to corruption yaddamu kyawo kakati ow'amaaso amampi n'agamba hiya ono alikweta mukulembeze baleese ono gwe baleeta mu kalulu atawaanye Besigye kubanga ye yali bwanika kubanga ye kimuleesa nti bw'oba n'Abedi asoosa Besigye ekireesa Abedi mu byobufuzi bya Uganda ye yali Abedi bwanika ng'ono ye Kiza Besigye ono ye Besigye Kiza
kubanga wali tewaliwo tteeka likayanya ani erinnya liwandiikiddwa litya ku ballot paper. So ne wabaawo okulowooza nti Besigye yali agenda kujja ku ballot paper nga yakulembedde waggulu. Kiwa omuntu ataasoma amangu nti ani Besigye tusumuluzo n'atiikinga ne baleetawo stooge. Ezo tuziyita zi political stooges. Ne baleetawo stooge gye bayita Abedi Bwanika. Kubanga ye yali Abedi Bwanika. Kati nga bw'oleeta Besigye Kiiza n'oleeta Abedi Bwanika aba amusooka waggulu. Nti nene bwakyusa n'abeera Kiiza Besigye n'abeera Kiiza Besigye n'abeera Besigye Kiiza era ono bw'alikyusa ne libeera Abedi Bwanika era ne bw'aba yagadde kozesa lya Bwanika baba kumpi na kumpi okubuzaabuza abalonzi. Nga bw'olaba nti baleeta Katu naye nga bamulese okulaba nti babuzaabuza abawagizi ba Kyagulanyi. Simple. Kati ye n'alabira wala olwaleero eyeyerusa n'empuuga tebava ku masimu babeera bawugeriziganya. Tosayininga nkwegayiridde tosayininga Kyagulanyi agenda kuba awangudde bye biri malobozi ganita. Tosayininga muwateyo oli Kyagulanyi wemagera mpangule munsonyiwe. Anita ne bwona akuba amasimu ameka kuba nani akuba bombi nti leero mpuuga yeegayiridde ada ino mbaka gwe yeegayirira ojo galooza ti yabologa Vision Beera yalaba. Nina akantu kenjagala onzi. Vision Beera yakola ki? Yalingirira wala. Naga nti masayansi yes oyina mu science naye zaayo za okulabira ewala kikulu. A leader must be visionary. A good leader twabisoma mu divinity twabisoma mu ki yona twabisoma mu divinity yali divinity. A good leader must be exemplary. Aina kubanga aina kyakubonerako. A good leader must be visionary. Kyagulanyi obubox bwo notikinga bwenga nti a good leader must be exemplary. IRI Islam njimanyi Islam ne mu Islam mwebiri kubanga bino ebyobukulembeze tebitandika leero. Era omuntu asomesebwa oli waba agunjuddwa mu butuufu n'amanya nti omukulembeze togenda mu ssente za muwa musolo gwe n'obba ssente z'abantu osubula amakulu ono otunde mu supermarket. Wahiswa nina akantu kenjagala. Kakati that is a visionary leader. Nina akantu kenjagala nkwatireko. Waliwo kesamatidde bulungi nga tukyali wali nga tuyingira Busoga olunaku lwasooka nga ggwe eyava wano ng'okunze owunyiriza otya otandika okutegeera nti maaso waliyo obuzibu wakifunira wa obuzibu mutandikira bulabira wa nti abasajja bayinza okuba tebali naffe nenkyambusuubira kubanga ffe tuli mu lutalo va mubali abali mu lutabaalo olw'okuziika nanga nti omusajja oyamala nasoma amateeka nene webuuza yagasoma ati gwenza ogenda mu kuziika n'oluyita lutabaalo kwekwa okusoma ebintu ng'oyiseeko obayaŋŋanira ino ng'obaagaine amagombe gali bali awo abeegomba Mukama Katonda omanyi nze noloza kati tukolerera kife kuyingiramu oli wiino mu point ziri 19 ze nagamba. So n'enkya tukisuubira naye twewa obuvunaanyizibwa n'okuyitibwa okutaasa eggwanga Uganda. Mugenda ogenda e Busoga mwali mukisuubira teri kyotasuubira kubanga eggwanga kati liri mikono gy'abamenyi b'amateeka. Birds of the same feathers flock together. Abatukulembera olwaleero bamenyi b'amateeka. So gwe basuubira okukola ekintu nga bwenzija nenga nti Kayongo wegendereze tambula nga byoli obyetegereza kubanga tuyinza okudda wano ate ne bampa amawulire amabi. Lwaki nkikugamba nga nkulinda omale kubulya? Kati kinkakatako. So ku bridge tebatulisivinga na gloves. Gali masasiti ya gasi n'ebirala. Amaanyi g'abantu ne gasinzaawo amaanyi. Lwaki olowooza baategeraawo? Kubanga we wanguwa okutustopinga we balina enforcement ey'amaanyi. Ekyokubiri
bali confused n'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu munaye Kayongo ge gasinga era gwali eyo tewenyooma olunaku Kyagulanyi lwagenda okubayitamu bwe muvaayo n'obeera n'akatambaala akeeru n'ojja okukola ng'olina akatambaala akamyufu n'oba ng'oli ku nsonga n'osharinga posti n'obeera ku live olina ky'oli mu kukola mu kulaba nti eggwanga lino lyeyongerayo olunaku olulala nga Nakyemalira asuze bubi. Gwe gw'otamanyi ali kutuka ki lwaki tomuteekako mbeera kyetuvugamba muteri kuzikiza. Every role you play every role you play in this revolution is an addition to the revolution. Abantu bangi muli eyo mutuuka ne muganoga nti naye kano akantu kenjogedde akatono bwe kati kalina kikayinza okukola ku Museveni era agenda kusigala nga atufuga. My friend nina munnanga ngamba nti buli kiyingira mu matu kiba kikoze kiyingidde. Gwe lwana ky'osobola okukola kikole n'obuvumu n'obumalirivu n'obuteddiriza nkukakasa kigenda kuleta results. Wano ku bridge abakuba amasasi bali tebeeraliikira nti abaana bayinza okugwa mu mazzi. Tebafaayo bano tukolagana n'abatemu. Tolowoozanga nti omuyekera asobola okukeera ku makya n'afumitiriza ku muntu okufa. Golooza aba yayekera kuta misota. Golooza mu lutalo lw'emisota waliyo obuyekera. Obuyekera buba mu bantu. Obuyekera buba muki? Mu bantu. So ffe tetulina lunaku lwe twaŋŋanga Nakyemalira ne tusuubira okukomawo ng'omutaliiwo naye ekikulu ensigo gye tweteekamu ffe ey'ebikolwa kwe kugamba nti tunasonga mbeere fatanyayo. Tewaliiwo kudda mabega nti buli munnayuganda amanyi ensonga ze tusimbyeko essira ez'okunyigirizibwa nga bannansi nsonga zitukakatako okulemezaamu. Kayongo twandibadde kati twagamba bannange ebyatulema. Yes. Bandiga bakkiriza byekoze ki? Twandibadde mu ggwanga era mwetuli kuba mulimu n'abazinze emikono. Mulimu n'abasirika balye. Nti Waiswa sirika. Eryo n'abakutuukiriraga nti Waiswa ffe tetulina kye tukwagala kusigala nga Museveni tetulina oba tomwagala naye gwe sirika. Kupaalu togenda. Ni awaawo naye. Wona wuyo. Ffe Museveni tukalina kutandika tutolera butolere ng'okuba mutogere. We are going to every day improve on our abilities to ensure that Ugandans are liberated. Nze kyenwanirira ekinsomya obutabo obungi kati ne bwe sigenda kutula mu bibuuzo ekindabisa historical documentaries ekindeetera okulaba nti I am in research every free time I have as an individual nti nfumitiriza as an individual time kintu kimu. What role can I play better that my country Uganda is liberated? Buvunaanyizibwa ki bwe nnyinza okuzannya okwongerayo nga Katonda atuyambye tufunye akati k'ekibiriiti Kyagulanyi Robert Ssentamu okulaba nti obuvunaanyizibwa buno bannayuganda bwe batuwaddemu obwesige tubutuukiriza. Waliwo akalala akasinga okuneewuunyisa Waiswa. Mumala okuva ku bridge embeera nga ndaba ya bunkenke kubanga n'abamu ku baali bagoberera live batuuka ekiseera amaziga ne gabayitamu. Kati ate tutuuke mwanyinaffe Swabula munnamawulire president wa online media ya NUP awo ku bridge wenyini baali bamutiddewo. Bannaffe abalala basibe babasiba ku makya kyenga tuba tusuubira administrative secretary era secretary office of president Sarah Muwonge ali mukomera. Mukwano gwange Rahuma Juma ne omwami we bali mukomera. Mukwano gwange Shafi Adams ali mukomera. Tulina abantu 12 abali emabega w'emitayimbwa. So ngezaako ku projecting nti ne bwe twamanya nti bannaffe babakutte ffe twasigala tugenda. Mbadde njagala nti ngenda okuddamu okulengera ku mmotoka nguli kadutididi ate ebusoga bwe tuleeyo ate twambalibwa n'ebyeka byatandika okwogera niffe nti anti wuuyo gwe mwatusabanga wuuyo Bobi Wine gwe mwatukobanga ate teriyo kisanyusa. Bwe twabadde mu press conference nagambye abasoga nti abasoga nze bampadde amaanyi kubanga tuwa erisaaliwo nali ndi ku buvunaanyizibwa bulala naye buli bwe mubanga muvuddeyo okwogerera ekitundu kyammwe kitereere. Kayongo amaanyi ge batutaddeko ffe aboogera amazima nga tuva Busoga tugamanyi nti ne
obuvono obuddo bwaffe babutuwambyeko olw'okuba nga ffe tukkiriziganya n'abangi kye bagendeddeko kubanga mbwana kyema lyambeeramu ba royals ba robes ne ba royals ba sword. Yes. Ezo class divisions za mirundi emeka aba robes bebe byambalo aba sword be balwana ne batuuka ne bagaa nti ekayongo oyo mundu agikubye buteddiza kati oyo asolo tule eno mu baffe naye driving force bw'olaba nga abantu basituse mu bungi bwe batyo nga bawa ekitiibwa ekigambo kyammwe ne batawuliriza bulimba kayongo abantu bali eyo abasajja abakulu nga abamu babadde beeyita n'abasumba nga Abedi Bwanika. Abedi Bwanika teri yali alabye ku mukyala we, teri yali alabye ku baana be, naye Abedi Bwanika ayimirira ku muzindaalo n'ayimirira n'abeera ne ku radio CBS eya Buganda nga teri agenda namubuuza kintu kyonna, n'amubeera ng'ali ku radio n'agaa nti abo basiyaga, naye nga kyaki ye talina kyaki be bamusumba bayita bamusumba kireeresi awaweza abangi wajja n'ateeka essaala kuba eyiye ekomaawo terina weekwata. Ninakutamike nalabye nga asabirako NUP ng'agamba ebizibu bye twafuna ku olwo olunaku lwe yasaba Abedi bayimwe kayongo tusirikidde bingi ebizibu bye twafuna Abedi lwe yasaba ne pulezidenti yagamba yatwali twebuuza nti naye kiki kumba Abedi lwe nalabagamba nti ettaka ddayo olaba akatambi ebizibu bye twafuna ku Abedi naye yali atuguza wansi yatuuka n'akyusa n'aba nga ayagala kuguza nakyemali Abedi oyinza okutole ate ebyessaala bireke ebyo bireke ebyessaala bireke share oba yalemererwa kusabira mbuzi zaale nga bamuwadde biliyoni 6 Abedi lekaleka wacha huyo eyo njagala tuveeyo njagala tuyingireko wano ng'eyo tuvuddeyo so kyenjagala otegere nti ffe tetugenda kuyimirizibwa bikolwa bya kutiisibwatisibwa na blackmailingibwa nti batadde wali abasirikale 100 nti tetugende ffe poliisi ejja kutuyimirizanga ku kituufu naye ate manye nti n'obusobozi obw'ebirala nabwo tebuzimbibwa ffe buzimbibwa bo. Akaana be kamanyira kibooka ewaka katuuka ne kaza emisango kamanyi nti luli bankuba 2 kale ne wanaaba agenzemu 25 guno omusango kanguzze bumanyi n'okusiba ekkugunyu abala bambala empale nnya n'omusanga ku ssomero nga tugwe ng'ozimbye nnyo nti anti daddi oli Mr. Gundi akuba kakati bwe tuba tugenda mu lecture ze twambala empale mmeka nnya era obudde ne bukola ki ne buggwawo naye ne bana abantu abakola bino kati bakomezaawo afande Mwesigwa ye Mwesigwa ye Mwesigwa ye group yemu y'abakawesi tewali kumwali mu police force tewali kwabali mu police force kabe mwami oyo gwe baleese omupya ebyakagaba Abasi simumanyi nnyo sijja kumwogerera bikikinike sikumanyi nnyo mwami byakagaba ngenda kujja ajingira ku byogenda tandika kukola naye gwe manya nti kale Kayihura toli musinga kubanga ku police headquarter bwe badde mu police okimanyi yasooka okuflyingawo chopa ng'asuula wezi emujjawo kukyemisa ne mujjawo kukyeggulo president ayogera naye emirundi 6 olunaku nga General Museveni yajjawo okwogeraganya n'omuntu omulala yenna ku nsonga za security not CMI not ISO not ESO nga bonna balipotinga wa General Kayihura na reporting wa General Yoweri Kaguta Museveni. General Kayihura bamuwa obwa General ekibuga ne bayisaamu bandi nga bamuwadde wa Inspector General of Police kubanga bali bajjewo si Katumba Amala bali bajjewo Katumba Amala ate nga mu kujjawo Katumba Wamala nga baleeta Kale Kihura ne bamwongera amaanyi kubanga bali bagenda kwosa Jeno Tinyefunza so Haji Abbas byakagaba kuba kati no radio Abisiramu ateko kuba kwali Haji Abbas ate eriyo program eriyo muntu yenna mu Uganda mu byokwerinda atawuliriza namwatulira ku Lwokubiri abali ku kiba bagenda mugoba
kuba kuno kwe tusinzira okwogera amazima agasuula gavumenti then ne baganyonnyola jjajja nti owaaye kagambye kino naye Kayongo bali kukuba naye nange mba n'empiki ze nesigaliza obagambanga nti kaba n'ebigambo byako bye kajja nabyo kajja ne fayiro ke kazimanya kakati teriyo ayinza kuteekawo mbeera ng'olwaleero akulembera amagye ga Uganda gonna ye mutabani waki Crown Prince ayaga naye gwe kati kankubuuze mumulowooza mutya nti ku ggwanga lyemwajjamu obuzzi nti ate mugenda tuuka mubeere nga mulikozeemu obwakabaka ebyokuwamba byakoma eri mu mirembe mirala eddi si gino. Waliwo ekintu kyenjagala okubuuza mukulu wa Iswa. So poliisi ne bana bakumaddembe kikaaki nze sirowooza nti eribaayo alijja nga mutemu okusinga commando unit yava Somalia kubanga oba kugambanga nti mu magye nti ate kati abo tebaleese just bamagye baleese bakomando omanya nti baleese ate abakugu mu kutemula okwenjawulo. Kati bwe tubanga mu Luuka Masaka twawona bakomando abatemu kati ani agenda of course kati akulembera amagye ye talina buleki ye talina buleki n'ecupa emu eyawali eri ku Uganda Breweries ekyusa timing tusabe busabi naye singa atuyamba ne bamutega abadde alowooza nti anywedde girasi ya Uganda wa naaba nga agudde kweri eya konyaka yandiwadde ebiragiro nti muweereze magere n'aweereza eri eka. Nina kyenjagala tomanyi nti ate jeno bwagamba nti kubeeka bakubayo tewawulire omwana eyakuba kitaawe ati gwe Kayongo tobimanyi nze mbigerera wano bajja begeresa n'ebigambo nti no yabitendeka mulala nnyo. Kayongo ekibuuzo ekirala Alex kyenjagala okubuuza nti abantu bwe baba nga balinze nti president ajja n'atatuuka naye nga bamulinze tebatuuka ekiseera ne baggwamu amaanyi lwaki president tasala lukujjukujju kulaba ng'atuuka mu bantu? Ate lwaki president asala lukujjukujju? President yamufula mu kujjukujju president w'abantu tetugenda mukukusa ekyo kankubulire Kayongo singa ekyatwagala president ekisooka president waffe si wakulanga. Yes. Singa golooza tumwagala enkye Masaka mu tawuni ku ssaawa 5 tetukisobola. Bwe tugamba nti kati enkya Kyagulanyi tumwagala Masaka ssaawa 5 mu kibuga tetukisobola. N'atuuka poliisi netamanya tetukisobola. Ndaba nga kiyinza bwe twatolose ewaka ne bamunoonya buli wamu mu Uganda wali tonnajja tomanyi nti muziri the disappearance of Kyagulanyi at home into mystery led to the downfall of General Yoweri Kaguta Museveni because he created a shake-up in the military leading to the rise of his son General Muhoozi Kainerugaba to the portfolio of kati gwe tewamanya byakyusiza magye kuwa mwana mwennyini kuba bagamba nti kati ananenyaani kuba luli Mbadi. How did Bobi Wine get out of the house? Kuba ye Muhoozi abadde agambanga nti Mbadi gwe kati baga yaliwo. He can. Definitely he can. He can. Nalaba wali ku bridge nga tanaba kugenda buli motoka eyitawo bagiringiza. Naye tetugenda mukukusa mukulembeze w'abantu mukulembeze wa kitiibwa tetuli mu kumenya mateeka. Bwe tunaatuuka tusazeewo kukuta era tujja kukuta otulabe nti kati bakukuta nakyo tebajja kyagala. My friend tetulina kyetuli mu kukola mu mateeka. Bonna batambula abatamiivu batambula okay? Abali mu kubaana aba UPC batambula aba Democratic Party leero batambula. Ffe bwe twatandika registration process ne bawamba ewanyeko ne bawamba abaana abalina register ne banoonya abalina kaadi bakwata abatunzi ab'ebyambalo kubanga bano batiitizi nnyo ate tebangayo bannakyemalira butiitizi nga bwa General Yoweri Kaguta Museveni obutulugunya n'abatalina byakulwanisa n'abatalina mundu nokeera ku makyanga mwawambye omuwala Olivia Lutaya nti muwambe kati myaka ena waliwo kesitegedde mukulu wa Yesu Bobby
oba president okusala olukujjukujju okutuuka eruwuuka kiba kiraga bunafu si bunafu eba nkola naye ffe kati abuuka agwe kamuli olwabe buwenge anti yagambye agenda kamuli Anti ate ababuwenga bagazi anti kati abayiteko atya bo yabakubirako n'agamba nti naayite buwenge mu bulango ekisooka ffe tetulanga naye bwe yali agenda yagamba nti naayita buwenge kugambye abantu saaza agenda okwera naffe tetwandyagadde kulwa mu kkubo saawa 7 ng'ekkubo tulina kubeera eddakiika 3 pulezidenti kwolwo olunaku yalina olukiiko yalina olukiiko oluli international olw'ebulaaya ku ssimu olwa zoom nga tumanyi bulungi nnyo nti kale bw'oba ogenze ekamuli abantu ne banaba bangi batya ebuwengo tosangayo bawera 20,000 ne tusangawo 20,000 kati twette mutuwamage twette we are a mass party tosobola kugamba nti omukulembeze kati kankubuulire Masaka olwedde abekyengera bankubira waiswa mutageza ku luno kwanguya musaada oyo tuli ku 9 ekyengera mbadde njogera emukono wadde bagala kutandika emukono wadde bagatandikira Nakawa tuwe tekisoboka bannange tutuza kubanga tugenda mukono atandikire Nakawa siffe abekireka bankubidde abeboyogerere bankubidde seeta bakuba kati gano maanyi ga Katonda maanyi g'abantu kubanga omulatini agamba nti vox populi vox dei eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda naye obusajja bwabasobola tebwatusobola butya goyinza okugulumiza abasa abantu tibalwanye nnyo basse n'abantu abatabadde nakyakulwanisa singa ogamba nti batusobola twandibadde na tiya gaasi nga batukuba naffe nitukolaki twandibadde n'emmundu nga bakuba eno nituga NUP yabadde ne tageti 100 poliisi neba ne tageti 2,000 poliisi y'amaanyi naye ffe abazze nga twogera bigambo nti tumuleese uyo tumuleese tumuleese ffe abayimba Headmaster agende kooti ye tagyerabira siikana nga gwotwanukuza na mmundu ogaye nti kakati batulema we are only let me tell you nti eriyo yagamba nti you cannot do the same thing again and again and expect the same results ontegedde bulungi nti ekintu ekiba kiganya okugukira sayidi eyo oyinza obutakikola bbanga lyonna ontegedde bulungi ffe we are non-violent and we are committed to being non-violent naye tekitegeeza nti okuba non-violent mwe temusobola because what always will grow capacity of what you don't have is the humiliation of what they have over you. Akaana kakubanga omusajja yaddanga eka nakuba omukazi nga buli wadde kakuba omukazi nga buli wadde akakuba omukazi kola omukazi abaana n'abagamba nti mujja kusula ku muliro wano naye olwategeka olutalo olulwe nno true story yali awo olungujja munaye omukazi kye yakola omwami bwe yakoma yali musuubuzi mu kikubo musuubuzi omututumufu n'asibawo ekisenge yali yayiya amafuta ge bulungi ono yakomawo akooye n'ayingira obuliri mukazi naye ne bayingira ekisenge n'akomako omuliro n'akomako omuliro ne bafiira mu nju yamusiba ebigere n'ateekako omuliro. So kapasite ey'omukyalo oyo okusonda obusungu obwo obwamukozesa ekyo bwava mu kutulugunyizibwa entakira n'asalawo kola ekitaali kituufu nabwe kityo gwe bw'onkuba tiyagaasi leero n'onkuba embooka enkya notta abantu bange luli nange nina okuzimbayo amaanyi g'oba onzimbamu mu nze ge maanyi g'okwerwanako. Waliwo abatuuka ekiseera ne babuuza nga embeera balaba etabuse abaana bagenda kubatta nga basirikale baloopu we bali bano abaloopu abasirikale babawa bipampagalo mu security command ekirana era
ndowooza it's about command. Yes. Ate ekyokubiri mu Uganda tewali kikola Kayongo, ndowooza ekikola mu Uganda kituyinza okwogerako yo NUP ne programu eno yanamwatulira ebisigadde tebikola. Lwaki ogambye woti? Anti kubuulira ensi yadobonkana abagirina bagitomeza, tosobola kuba reliable ku kintu kyonna. Kati banani ayina bakomandinga? Anti abo nabo bali mu command structure ya police. Yes. Kati singa wabeerawo omuntu ali ku level ya RPC ona abakulire nabate wansi woli. Yes. So command eyinza obutatwalibwa nti neweweteereddwa kwegamba kavuyo ekyo tusagala tugenda nayo kubanga ekyo si kyekikulu, naye tubeebaza nti nabo bakolanga kye basobola okukola okulaba nti embeera tesajjuka. Walabanga afande Kato saagala nnyo muwa credit kuba nayo nyinza okugimuwa enkyate ne bamukwata jeke bali abatutwala mu kalulu kali ketwagwa paka nayo tetumanyi gye bali mwandaki nakyemalira buli kintu NUP kyeyogera ate nga nti kati bonna bateze kanzije tandikira bonna bateze kanzije tandikira. Kuchikumu mukatuzi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja magulu mugongo oba teweewulira bulungi oli mulwadde oba olina omulwadde nywa eddagala lya Chalkmail lyongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde ezikuluma n'okutangira ezisobola okukosa obulamu bwo. Musange mu famasi zonna era yakakasibwa NDA nga bali wamu ne weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Riham nga bali wamu ne Aba Elimat Industries Limited abakuletedde emifaliso gya Nice Form emigumu era nga miwangaazi mu buli kika. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام